wakwata zabbu n'oteeka mu nnyindo y'embizzi. Nedda tokigirage abantu beetaaga okusomesebwa. Kati oli bw'agaana okutegeera n'okuyiga consistently. Kale oli ku mukutu gwaffe gwa SML News olwaleero ne General Moses Bigirwa platform ogera okutufunira mu kunyumyamu nkwaniza nnyo nyini ddala weebale emirimu gy'okola bannaffe mwenna abali ebweru w'eggwanga balamusiza nnyo bannayuganda bannaffe be tuli nabo mwebale ekkola tutambula mpola mpola okuyita mu sabbiiti eno embeera oluusi ekalubamu ng'ekalubira naye tuwattanya buwattanya baga buzoganya badde ndaba mukyala leero nga Mbaka wa Parliament Francis Zaake Butebi yeebaza President we omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulonda n'amuwa obwa ssentebe obw'akakiiko akawaliza gavumenti okutuukiza ebisuubizo byayo. So from now on, Honorable Zaake Francis Butebi is the chairperson of the Parliamentary Committee on Government Assurances. Yeebaza naga nti mwebale kunteeka mu bwesigwe. Ekisinza okunsanyusa ekigambo kyake nti ye Ssaabazoganyi Ssaabazoganyi wa National Unity Platform. Twebaza mwenna Parliament emaze okufoominga obulungi. You need to hold that it's going to fall. Parliament emaze okufoominga obulungi obukiiko bwayo okulaba nga etandika okukola emirimu. Badde twebuuza nti Parliament bukyetandika Speaker bukyalayizibwa obukiiko obuteekwa okukola emirimu bugimuwe badde tebuliiwo. Obukiiko obusinga buwedde era bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu Parliament tewali kutalaganyizibwa kwonna. NRM eri settled n'abantu bayo ekyusiza ebintu bingi nene bannaffe bali kudda oluvuganya gavumenti nabo bali settled bulungi. Tewali awalira tewali alaga nti simmativu ebigenda mu maaso. Kale Uganda is bleeding, ndowooza ebleedinga kiro naye ku bye tulaba emisana there is no country that is bleeding. Kwaniza mu y'olwaleero nze Sir Simon Yanga Lutaaya. Ndine General Moses Bigirwa wano gwammwe butereevu njagala kumutwala ku kiteeso kye yaleese ekireese okubagana empamu bannayuganda. General Moses Bigirwa agamba nti obudde we tutuuse opposition erina okusalawo kyesobola okukola oba okwongera amaanyi mu kulwanyisa John Yoweri Kaguta Museveni etwale obuyinza. Bwekitabo ekyo bakkirize batule naye bamubulire ebibaluma bakanye naye ku ntambuza y'eggwanga. Abantu badde baganira nti Bigirwa alabika agonze kati awedde oyo agenze. Kale bulijjo lwaki tatubuulira kaabalala ku mikutu okuva naddala bava ebweru nti omusajja yandiba omutuufu, omusajja waatuuse telwanyizika mutule naye mwogeragazeganye. Kale bwenti okenfunye General Moses Bigirwa kansooke atunnyonnyole endowooza eno agijje ku ki, akolera ani, etutwala wa, apondoosa atire kuba nakyo kya kisajja kikuloga nti gampedde sebo nkwaniza nnyonyi ddala bwe balemi ku gy'olwaleero. Kale sebo bwana Sir Simon Yanga Lutaaya nkwaniriza nange. Nange okulaba. Weebale emirimu gy'oweereza. Mpola. Abantu naawe nno baddamu ne bakwakiseputinga ku kifuba. Baali bakutadde. Naye resilience eyo, consistency eyo, abantu balemeddeko. Mbalaba kati, mbalaba ku layini okwo. Bagenda bakwejereza emisango mingi nnyo gye wali wazza. Nze nkubuulira. Tunaamalako. Era ndi musanyufu okulabika nti tolina byovunaanyizibwa by'amaanyi nnyo. Kwegamba politics bwatyo bwali. Abantu basaanye bategeere nti spirit za njawulo. Ffenna tetwenkanyankanya fighting spirit. Tebanzikuza lwa kifuba. They have simply taken time to understand me. Kubanga embeera gye mwogera mwempangalidde ebbanga lyonna. Nakola ku TV
ng'aba NRM bwe bansanga omusajja mbali bamuyita Tibulyakooya Saireja agati oba tuli kuwona musajja gwe oba tuli kuwona nga nti muli mpona olumu ate saino nembeera naye kati bano bagati ekisajja ekyo simply waliwo ebintu by'obulira abantu se bitter pill ne batugeeza ne babiraba nti byebyo kubanga naawe oli omu ku baali bawalira naga nti ekibiina ky'ojoyinize ekya Nuupu tekirina future tekirina lugendo naga nti bigira ogenze mu bazinyi tolina kyolina waŋŋamba oli jjinja ku hoteeri eyo kwayiwe restaurant naga gw'olwedde oli eri wanga nti gw'olwedde oli eyo tolina kirungi kyoyinza kulaba somesa bidiba naye kiseera ekyo wali mu byennyanja ne projekiti eyo wagikomyawa wali osomesa byennyanja mbuba olunda ebyennyanja n'obizaalisa nnyo ova mu bwavu logologo obuzibu obuli bwe bute abantu bano baagala nze mba nkutya gwe tontya nedda naye ate ndi mukulu wo ekituufu nnyo Very era I yes. respect you kati logo projekiti y'ebyennyanja eyo y'emu ku projekiti ezaanaga nti gavumenti ya wano egamba abantu nti mukole kino kigenda bajja mu buwaavu eba tekitegeeza. Understand? It's simply politicking. Bakugamba naye ng'ekisinga bakyesigalizza kubanga wadde nga baga nti projekiti esobola okujja mu bwavu. I can tell you tewali muntu mwavu ayinza kulunda kyannyanja. Tekisoboka. I can state babula sitya anybody ng'essente z'olina teziwera bukadde 50. If you have less than 50 million shillings era nga tulwadde kulanga ssente ezo ojja kumala emyaka 2 nga tozirabako togenda mu byannyanja. Si projekiti ya munaku. No wonder government yandeeta PDM which is akakadde kamu bwe kati ak'ensimbi za Uganda. Mu Uganda akakadde akamu tekasima kidiba. Just kusima sikuteeka mu byannyanja naye okusima ekidiba n'ekiggwa n'okisetinga obulungi ku standard tekisoboka. So nayingira ebyennyanja nembikola. I lost 200 million shillings in the project wakati wa 2017 paka 2021 I had lost 200 million shillings mu byennyanja nezitadda. What I got nateekamu nakwata jukira nva ku NBS I resign ngamba nkoye ebya TV kangende mu kyennyanja nenkisiiba muze COVID yenna yansanga mu bidiba bya byannyanja all that period and good enough fa abalimi twali tukkirizibwa okutambula. So nalina pass okugula emmere y'ebyennyanja kafika ne bongeza bbeeyi y'emmere y'ebyennyanja. Ekyennyanja kirya n'okusinga omuntu. Ekyennyanja bwe kitalya kikogga. Ekyennyanja kirwala. It's terrible. So kati oseka ki nkunyumiza nawe omanyi wano e Kampala ffenna tuluddewo e Kampala okiwulidde naye walabira omuntu nga tanaba kutegeera kibuga Kampala kwe kumusanga nga projekiti z'alina ez'obulimi ezo kati ebyennyanja bifuna sijui kati mulinga yaliko mwanyi ezo projekiti zaffe bannabyabufuzi my friend era zina kutunulira nenkusekera nengamba you come back to square one. Project okufuna zifuna naye obuzibu buli mu basavuwaza bano abazoogerako kusindikayo bazisavuwaza. Waliwo omusajja bukedde TV gwe yateeka kuti bali bamuta kiyagga yasomesanga ebyennyanja kati ebyennyanja byaffe biweze wiiki tugenza obivuba biweze wiikisi 2 birimu tugenda kuvuba. Oyo yabba abantu nnyo yabuzaabuza abantu kati nzoyinza okubinyingiza ebyombu tumane ndi dokita sijui embuzi zifuna mbifuna kati ebyennyanja ebifuna abali mu gavumenti abane be babikola bakola cage ne bazissa mu nnyanja. Bw'ossa mu nnyanja cage teweetaaga nnyo kukyusa mazzi
kyokka yasima ekidiba oteeka okukyusa amazzi buli luvannyuma lwa mwezi emirundi egi ebiri. kati okukyusa amazzi mu kidiba gasenamu gaveemu gaggwemu osseemu amalala, generator water pump eteekwa okutokota sente zokka zeenywa ate okukaza ekidiba ekimu ekya 20 by 40 oyinza okusundira amazzi ennaku ezo gaggwemu obivubemu obikere mu dakiika ntono nnyo. Kati byolowooza life yabyo eba erirudda kati temuli mazzi bwe gaggwamu olina okufa mu ddakiika esasukka 10 okubanga omaze obbikebera ate biddemu. Kati bwe biddemu ate osunda amazzi bupya obijjuze. Kati sisitimu eyaga water tanks, water pumping ng'oli munaku miliyoni eyo yokka water system yokka etwala miliyoni nga 10 okugisettinga. Baganoga nti gava eri mu mwala gayise wano galina obuzibu bwago. Olina ogasenga yagagiramu obugi obw'ebikere bwe biyingira mu kidiba ebikere ate biri ebyennyanja okufa obufi ng'obwennyanja buto. Kale nebwokomaawo okitegedde naye nze ssente w'abalunzi byennyanja mu Central Region nebwokomaawo sina kyenkwagaza ebyennyanja bifuna only if you have capital and sufficient knowledge. Kati nja bifunamu kale sebo wagaliza birungi byereokulaba nange kale kati nange logologo wange yali wa byennyanja owuwo logologo yali wa people power nawe nnyonnyola logologo wa people power. Nze people power yakwatayo okitegedde biri abiri mu gavumenti ne tuginyeenya ne tugijjako nange kinyenje kyakwatayo gwogambye wakola losi ya miliyoni naye kyakwatayo okwo okiwulidde kyakwatayo. nze up to now I have something to show. What? My energy was developed. NUP weeri n'ababaka weebali okiwulidde kati gwe gw'obala betroyo eyankolebwako n'ogibala nga fault yange. That is not my fault. I'm telling you. You accounted a failure. No way. The ultimate was to take power. Did you take power? No. In 2021, we won an election. Were you sworn in? Era mu bintu mu bukodyo obwo twali twagala okukozesa okukwata obuyinza twaba applyinga bannange ne bandyamu buliru mwalayira nze ogwange nagukola. I want you to get me clearly. General, this is politics. Auntie, you are talking to somebody who has been to school. What was the ultimate? No, we are counting. To take power. Did you take political power? We are counting the achievements. Politics versus ebidiba by'ebyennyanja. Not so? Gondaze tuwakola losi ya miliyoni mmeka? Bibiri nakati. Naye natundako. Nakungula n'entunda. Era leero buli ayagala okunda ekyennyanja. I am the best expert. Jangu nkunnyonnyole before you make a mistake. Sifuddeeyo. I am also a political expert. Kati ogobala ki? You brought a party yakumanyoko police etuvuma you say obala ki? No. You brought a party etuvuma. You brought a party. Okay. Etuvuma. Era weeri. Evuma. Kakati waba yeeremereddwa okudriving ebyobufuzi okuprovidinga leadership okutuwa political direction. That is not my fault because so azimba party. At certain stage I disagreed. You built a party. I disagreed with the colleagues era ne moving. You built a party. Wazimba ekibiina. Twakizimba. Can we go to Kavule tomorrow with you tusiibewo ku party yo? We disagreed. Kuchoka Dr. Besigye taina tafali ku NRM. Ajina. Can you go with Dr. Besigye at plot 10? Oyinza otugamba kati abalidde mu NRM ne bamalayo baranyini bizimbe mu kibuga balina contribution ku NRM nga Dr. Besigye. Things fall apart. That is politics. Era ebusoga tulina olugero olukoba nti omulimi n'omulimu ki n'omulimuli, you know it very well. So toyinza kugamba nti olw'okuba nze nalimye nenkolebwako obunanfuusi ku ssaawa y'okulya nti nze mukyamu. No, I played my part. Era njagala okutegeeza Simon njagala okutegeeza tewaliwo kintu kigenda kuluma ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu paka lwaliyingira entaana nga ku disagreeinga na Bigirwa Moses. Tebakulimba. That's over
That's what you think. That's overrating yourself. What is it that Kyagulanyi has to remiss about you? Akumisinga kochi. But tell me, that's why I'm asking. What does he have to miss about you? Yesterday I was here at Landista. Nengo ku musajja abadde abeera Boston. Naye nga teyeekakasa oba yenze. Naye olina omusajja ye yajjidde mu negative energy. Olina omusajja gw'ofaanana eyatulyamu olukwe. N'ayogera ebibye n'amaliriza n'aŋŋamba principal yajja mu America. Mu convention eyali e Boston ne tumugamba tunagenda mu maaso tunnyonnyole. Omusajja oli yatulyamu olukwe. Nsonga ki eyaliwo? Principal yali neewaiswa. Olwo yali atute eba Eddie Mutwe. Yatute mu America okunnyonnyola ensonga. Yatulanga ne ba Eddie Mutwe? Eddie Mutwe alina visa ya America. Omuyita bwa kusaaga. Eddie Mutwe ali Luzira. Bawerekeranga omukulu paka Kulu baali bagenze okupresentinga paper ez'enjawulo human rights violation. Oh, so Eddie Mutwe muyivu asobola okupresentinga paper? Simumanyi, I'm asking you. Is not a muyivu, but okusinziira ku mukulu musajja we asobola okola ki okupresentinga. Again, they went to present a paper. Anti ekyo because you cannot fly aimlessly because resources ziri scarce ne space ntono nnyo. So mwaba flying nga muteeka okuba nga muli purposeful. Ndikuwe Boston. Kakati n'aŋŋamba musajja twamubuuza tubuulire. Omusajja oyo nsonga ki ezaaliwo? Itaka, mukazi, ngabana. Kyamulema okuddamu. Ono we Boston bwagamba nti oli kyamulema. Kyamulema okuddamu. Ne bamuddamu e California. Nga conference bweggwa ne badda mu room ne batandika okwewuunaganya. Naye mwana tukoze tutya akasajja ako? Naye mwana kasajja abantu baali kabayingidde. Nadda mu ebyo kijja mulumiriza paka lwaliyingira emagombe. Naye gwe tomanyi kyova olaba owakana. Era siyinza kukola kikulwanagana na kukumatiza ku ekyo. Gwe oli omulabyeko ng'anyanukula. Kyagulanyi. Takwanukula. Naye ndowooza nti takwanukula. That's what I think. That's what you think. Yeah, because olaba toyanukula muntu. Kati nga nange bano ababeera ku mikutu nga banvuma. Gwe ndaba nga alina substance mwanukula. Atalina substance, I treat with contempt. What about in your knowledge? Katuve kwoli. Gwe olaba nga sina substance. No, to me you have. To me you have. To me, left alone, nga tuli babiri. You have a lot of substance. You are very resourceful. You are very focused. You are very determined. You are very promising. You have a lot of charisma. You are enterprising. You are bold. You are brave. This is me. Ebyo byonna nnabimanyi. Kyagulanyi. Bulungi nnyo. Ombuuza answer zange oziwa Kyagulanyi. That's me. That's my definition. Because fault yali yaabwe yiye ne musajja we Lubongoya. That's why they have never responded. I would have thought they treat you with contempt. That's why they don't respond. Because bamanyi bw'oba onyanukudde kiki ekikola ki? Kuzaani bakusikizaani? Kaluuya. Andrew Kaluuya. Naye Angudo Owempi Bweyiga. Kati ye regional mobilizer wa Eastern. Yes. Okiwulidde. He's not a member of parliament. Yaliwo NRM. Era nakati kumpi akyali. The system of NRM and alliances yakola ne NRM simulator. Abantu b'emikutu gino. Olaba bavuma muyanga. Nga bwe nkubuulira ate engeri gye yawangulamu otya n'okutya ensi eno. Akalulu. Kana akawedde, so to say. Now I am speaking as a journalist, an investigative journalist. Kana akalu akawedde abawangula ebusoga bonna ku kadi ya NUP baali mu kuteesa. They were negotiated ticket except Swengere. Swengere yawangula akalulu ke because of that popularity. Majority were popular, but they did not have the muscle to force
final declarations. The final declarations were negotiated. I can say that without fear of favor. Naye Swengere system yayagana ono bwe tumukwatako wano kitulema. Swengere ye ngoma yalina amaanyi ge because of his brand. The rest negotiated kabisa. Kasiro bimanyi. Actually n'obutayagala Anita Among system yali yategedde nti Anita Among omufu. Ekyobutayagala Anita Among kyayamba nnyo system okuwagira aba NUP dani okwagira abalinga aba NRM ninga bali bantu ba Anita. So that bingi nnyo naye nga tuzzeeyo ku kibuuzo kyo. Me I am satisfied nti I played my part. Ebyafaayo nuupu ne bw'ogikyusa otya tosobola kujjamu ligase yange, tosobola. Era eyo that has been the defeatist talk. Ne Besigye nti you cannot have NRM without Besigye. You cannot have Uganda's history now told without Anita Among. That's what defeatists. Ani abadde ayogera ati? That's what it is. Dokita yakugamba tiyagamba nti you cannot have NRM without Dr. Besigye. Yagamba you cannot write the history of NRM without and you exclude. Olina omwogerako. Nero mbadde ndaba akatambi ke baamubuuza ng'ejjajjanjabamu. Okitegedde? Kanne wasigala kwogeramu mu history ya Nuupu. Kati ate bameka abatoogerwako? There are very many. That's satisfying to you? No, nze byafaayo. Omanyi kati Simon bw'obalira wano ng'obala byabufuzi bire ebya bulijjo waliwo power forces endala ezitutunuulira. Nze politics asobola n'okunnema nesiwangulayo ekifo mu bulamu bwange ate nensavinga mu capacity endala okiwulidde. Ati capacity endala gyewandisavinzeemu endala yandibadde mu gavumenti gy'ogaanye okgenda. Ne luli wano twagamba Nammere atwale wa Museveni omanyi bwatugamba you disowned us. By the way you forgot nti wali bagenyi bo ku award. Anti mwateekawo ate ebigambo ebitali byange. No, you disowned us. Now ng'omuntu omukulu kwolwo because we are your guests twali bagenyi bo ne twogera mu linnya lyo bwe wandizzeega nti anyway ensonga zammwe nziwulidde mbawagira katulabe ekirivaamu atugamba byonna mwogera naye kwena ensonga siri nammwe. You disowned us. That's what you did. I was very clear because era what is the purpose? Kyali kituufu twali tukikanyizaako lwaki onkubye omuzinga gwesetegekedde. Tutya muzinga guluwa ogw'ebyobufuzi. Lwaki ebirala byonna twabyogera nga totubuuza nti watwakkaanya? Anti neebaza bannamawulire, neebaza gavumenti eddembe lyetuwa, neebaza gavumenti kyetutuusizzaako. Tusaba tulabe Museveni twogere naye nti ku ebyo ebisigadde I don't agree with you. Was that right? Nze nabagamba nti okusaba okugenda okulaba jjajja sikiinaako buzibu. Mmwe sikiinaako buzibu. Kati jjukira bwe wamaliriza. Nja kweyongera okukyetegereza. Because nze siri munnamawulire. Mukama wa. Nze siri munnamawulire. Era bamugenda okulaba jjajja mugende mulabe jjajja. Naye nze sikiriimu. You said that. I have the record. Wagamba nze sikiriimu. Era ndi very clear kwetu. Nze sijja genda. Now, can you build Uganda? Can you talk about Uganda without Museveni? Anti kakati you cannot. So we tuganda toyagala tugenda naffe. Are you part of Uganda? Anti tuli structured bulungi. Era bw'obadde olambika omulamwa gwa Shene y'olwaleero. Gyonzija kyo gye tubadde tugenda. No, sikujja eyo. Olabisenga kugamba ebyo byonna mbadde ngenda kubiddamu. Naye kati obiyisiza eno mu Kamooli. Tuddeyo ku mulamu omunene olabe ng'ensonga yeeyo ejja kubeera answered. Sebo. Okugamba opposition nti esigaza options bbiri. Yes. Kansooke njagale bali abataaziwulidde ozibaddiremu. Paka tulina ebyokukola bibiri. Sooka obinnyonnyole. Bo bennyini bakuwulire tubidibeetinga ekimu ku kimu. Okusinziira ku bye tuyiseemu. Bukyanga kambalire ku General Museveni. Biri ebya era gwe tubala gwe tuliko gwe tubala kati. Okusinziira ku bye tuyiseemu. Okusinziira bwe tumwopozinze
okusinziira ku mbeera eriwo olwaleero n'okusinziira gye twagala okutuuka, ab'oludda oluvuganya tulina options mmeka? 2. Esooka ya bukambwe butamwegayirira Bwana Museveni. Bukambwe? Ne gavumenti mwe mukosa obukambwe. Ensonga eri tumumanyi mukambwe. Mukambwe, mu bukambwe. N'abakola emirimu gye mu bukambwe officially abayina. Almost emitwalo nga 15. Abakola obukambwe. Abakola obukambwe. That is the security forces. Tubamanyi bulungi. Lwaki obala security forces ne weerabira abantu obukadde 7 obwamuwa akalulu? Because there are 7 million people amuwa akalulu. Security forces. Okiwulidde? Ebyobulu tobibala naawe. Wano General Kayihura yagambako nga bwalina ba crime preventer emiliyoni 11 boka. Jjukira baba n'endagamuntu batendeke baagira jjajja. Yagenda mu kalulu yafuna emiliyoni 5.8 bali balazeewa. Ni Kayihura? Jjajja. No. Nga balonzi abala tebaliiko. Ba crime preventer boka baali bamuyisaawo. Kati ebyobululu bireke. So tobala Museveni yafuna obululu 7. We have time. We have time. I'm the moderator. So you dispute Museveni yafuna bululu miliyoni 7. Anti nkugambye 2021 omusajja yagamba bakwemu preventer bokka tobaze ba police officers abali commission tobaze maje tobaze bantu balala bali mu NRM, but only crime preventers 11 million. They are above 18 balina endagamuntu bali ku national register. Tugenda okugira box ng'afunye emiliyoni 5 mu emitwalo nga 8 egy'abalonzi bali ba crime preventers kweyawangulira gwalowooza nti buli crime preventer balonzi bona bali ku register. Kati ebyobululu bireke byo biwanvu binasaasi wabyo muyitirivu nnyo toyinza mumalayo era tujja munyonyola olulala. Kakati jjajja okusinza bwe tubiisanye naye olina abakola force njala kunyola ba force nti alina force namwe option ya force. Kakati ffe tuba tunaamwanukula tuteekwa okukkiriza naffe okuwalkinga that walk the hard way eya force ne tugamba nti buli mubaka wa opposition as a starting point you are going to recruit 100 youth abakukkiririzaamu ngo bali kurutinga kola ki mu constituency eyo abakukkiririzaamu. Yes. Era nga abaana abo 1,000 basobolera ddala okuteekawo embeera yonna omubaka gy'aba abagambye kuba bamukkiririzaamu. It is very possible nze nali nkikozeeko nga sina na mubaka. Ng'abaana abo basobola okukkiriza komandi y'omubaka. Kati omubaka oyo afuuke komanda owa constituency specifically tagenda walala specifically akomandinga constituency. Tugenda okugira bwe tutiibwa okuba maapu ya Uganda ogenda okulaba nga strategic jurisdictions ez'enjawulo nga ziri represented by opposition MPs. Ogamba akomandinge nga akomandinga ki? Anti kakati kugambye the hard way. Olwo tugenda kwabikana jjajja. Olwo bano akomandinga nti baabike batya bamulumbe kipiira. Ekyokwokya ekipiira. Tuganye. Tuganye. Ogaana ki? Aveeko. Okiwulidde? Mwokya kipiira. Anti kati gwosese. Ali mbuuza mpulira omuntu anyumya. Oyagala nti kunjogeza nga ffala. Kuga buli kantu nkakoneko, buli kantu nkakoneko. Kubanga koleseeyo kensinga okwagala kuwulira. Nedda ssebo oyagala kunjogeza nga ffala. Kakati buli mubaka abeere komanda wa constituency. Tugambe nti ekimala kikola ki? Kimala. Tuganye. Muganye ki? Tuganye gavumenti y'NRM. Nga mwagala eruwa? Eruwa yo. Anti bwe musuula eri ejja yejja. So
Musuula entegeka neddako temugimanyi. Because strategic areas zonna ezisuula gavumenti mu Uganda tuzirina. Okuva e Luweero okudda e Kampala opposition yeefugawo. Okuva e Lwengo okudda e Kampala opposition yeefugawo. Okuva e Bugiri okudda e Kampala opposition yeri in charge. Okitegedde? Kakati ekyo kiba okuva ku Lweggulu anti ku Lweggulu we wali Luweero okuva e Mubende kudda eno tulinawo. Okitegedde? Awo wonna tulinawo. Mityana awo wonna ku Lwekiboga. Awo wonna tulinawo. Olwo tofudde ku mutindo gw'abe mulinawo fa kimu nti mulinawo. The quality not withstanding. First point is we have a starting point. We have an MP. So you think the starting point is an MP. That is the focal point. Tumulina. Utuba tumulina. An opposition MP oyina capacity zimba abaana 10 even beyond that. There's no messages on Zogambi. Bwotyo bwolowooza. I am explaining the concept. It is a new concept. When now ojja kutawaanya okutegeera. Okitegedde. Kyovola bonyumirwa kukola ki? Kusoma message Ssaabazogganyi. What are you talking about as Ssaabazogganyi? Okuzoganya without a plan. Okuzoganya without command and control. Kati nze ayogera ku kuzoganya kwennyini. Kino kyenkugamba. So as opposition tuba twagala tugamba nti jjajja atutamye n'ekintu kye tulina omusitrekinga mweyembeera. Era ng'okimanyi nti mwe baatamye mwe batono. Tetufuddeeyo. Baatamye mwe batono. Tetufuddeeyo. Abamwagala be bangi. Tetufuddeeyo. Kati bwe tusakisidinga mu kuzimba capacity. Which can never happen. It is very possible. Never. Ate kati gwe lwaki owakanya? Gwe opposition? Gwe toli. Nze ndi mu kwogera nabo opposition. Era gujja kuŋŋamba tejja kusoboka. Okay. Because that is kale kampulire plan yammwe esoboke. Kakati Mukama mpangule ndabe ng'esobose. Kakati bannange bwe bategeera kye mbagamba tuba tulina kukola ekyo. Njagala okutegeeza ebintu bikyuka by tomorrow. Tewaliiwo kintu ky'osuuza jjajja nga toli mulwanyi. Olaba n'Obwakabaka bwa Buganda bwali obwavu buluma bubi nnyo. Nga budget basoma ya billioni 18.2. Abantu baamala kulwana 2.9. General Museveni n'alyoka amanya nti Obwakabaka weebuli. Tuba tunaafuga wano. Bano tubakoleko. Ayi abakolako budget baasubira 2.9. 409 billion. Mu 5 years bajja kuba basoma trillion. Budget. Yes. Bajja kuba basoma trillion. Okitegedde? Naye kyava mu ngabo muntu uyo mirambo gyagwa wano. Jeje n'amanya nti nali natula dda ku timing bomb. Bano abasajja banzijjako. N'akwata ebyapa 18. Naga Ssaabasajja Kabaka nkuddizaayo. Gwalinga mulambo gwe gwasimudde nga bujoloza nti omuntu afudde. Omulambo gwasimudde. Omusajja kyayogera. Nagamba Katikkiro saagala ali radiko njagala tekewo Katikkiro ategeera. Okitegedde Ronald nti amuyita Ronald. Kubanga mukulu munne. Bwe batyo bwe baali. Nagamba solooza nange bwe nsolooza. Kusolooza ki? Kati Buganda Land Board ekubira ddala tiketi bulungi nnyo. Okiwulidde? Bano basolooza. Nuuli asolooza. N'amuwayo n'ebivulu 2 omwaka. Ekyenkuuka n'ekitobero. Ava ku kitobero. Enkuuka then ne marathon. Marathon ekola billioni 9. Omwaka. Ezo baziwa balwadde bannalubiri. Anti kakati zina kye zituyamba mu fayina. Anti kyekyo kyenkugambye. Nti awo naasolooza n'onaasolooza. Kyava mu ki kulinnya ku minzaani. Ate Kabaka olina omuwa credit yagaana okukwata essimu y'omusajja emyaka egi. Tokiyita ekyokusaaga ggwe. Nanta biipingwa. Abaana ne bakyogera naye ekyalo kyakyamuka. Okitegedde? Era nze ndi mumativu nnyo.
nti olaba embeera teyakyuka mu buddo terikyuka nanta bipingwa nanta kubira simu ebyobufuzi tebigwayo ate tewali abisiba n'abimalayo tebakulimba kyegye yagamba nti musajja takwata simu kati kankubuulire olutalo olwa Iran wano lwatandikira ku Ayatollah omanyi kyekitegeeza mu lutalo nti balumbye Uganda batandikidde ku jjajja bo balowooza nti Ayatollah bw'agira wekinayanguyira kyakaluba bukaluba okitegedde naye ng'agenze puliriza okitegedde tuliko option number 1 kwetukyali kati that wadde yonna nnema the whole of it is disabled auntie that is your opinion because for you have a negative opinion towards the success of the opposition kana man informed citizen okiwulidde nga bwenda n'omusoga kati nabonna kutaba muti nabonna ku ekibuga ekyo gwe kiyise kakati ekyo bwe tukikola because woba onojja ku gavumenti olina kukola byotakolanga ate ebizibu ekyo mwakakimanya byolina okukola mwakakimanya ekyo ati nze nkugamba I am explaining power and its consequences so listen to me okay yes although there is no record of you succeeding politically I can listen to those political hurdles kakati ekyo kitutwala ekyo bwe tukikola we don't need to negotiate with General Museveni either tutatumalawo oba avaako no omanyinga n'okutta muyinza okufa kimanyi ayi kyonkyagadde zinkwate ziwere 10 mbadde ndowooza omanyi bw'okinyumya wano there is a way it sounds sweet nga kiringa ekye museetwe gwene kaserengeto muyinza okuttibwa n'ebijirwa yennyini na planning ayinza obutamalaako wali oyinza okufiira mu phase 1 kati oludda oluvuganya yes Ayatollah yafa but olutalo lwagaana are you ready olowooza yali ayagala okufa Ayatollah but yali akuze so olutalo naye yali yazimba ekintu kye yali yazimba nga ne bw'ojjawo bijirwa waliwo abaliwo ekyammwe tekirina yazimba building capacity njogera ku opposition bannange okugenda mu court is not an option to resolve political dispute okiwulidde kubanga ebyobufuzi bye bifuga amateeka ebyobufuzi bwagalagira bwe gakola so that is not an option sagala gendayo kati so that option I want to have an opposition abantu baba bekakasa nti opposition let us have a debate on it kuba eri proposal ginaba waluli 2024 bagigaana regionalizing our politics yes bagigaana buli omwadde waabwe tugenda okuva mu kalulu ng'abantu balondedde mu regioni zaabwe ate bati abantu we balondedde era otunula results zaki za for example parliamentary okiwulidde opposition abamerukamerukawo ne bajja era bajjira ku regional basis nga bwe nakinyonyola Buganda yawa Nuupu ne Busoga yawagira kati nze balinga bagamba n'ebigaanira bigira olese idea eyo ogenda commandinga wa me had no problem with Busoga taking over NUP taking over Busoga claiming the ground I have no problem with it and they kasita kibanga somehow tukikanyiza fena mwe tuli mu ekyo 8 out of 44 fena mwe tuli mu ekyo I have no problem with it bagano kiwuliriza ne tuvaayo nga batu defeatings because Simon Kankubuli Busoga nga Salamu Musumba Bigirwa Moses nawe kenyi tunabulira mu NRM ani Paulo Mwiru Asumani basalirwa bamudyobole n'aba ababaka abayiseemu bonna okiwulidde nga twatudde mu meeting egi ne twajuwinga ebintu ebyenjawulo ku Busoga yaffe ebintu bikyuka you agree with me or not Busoga nga bw'obaze bw'oti ne tukkaanya nga nze byoyogera nange byenjogera ne Salamu byayogera ne Mudyobole ne Asumani surely bikyuka
ate otupulesinze bulungi. Was that idea bad? Ntandikira kaliro wali ova kamuli jukira tewali akosa munne tewali buli omu alina muteritory oli kamuli salamu ali kamuli nga salamu ali kuli tewali alinya ku munne kyali kitambula. Kyali kitambula. Was that a bad idea? No, it was a good idea. Taken to bad people. Taken to bad people. Kati bwensanga omukazi afumbira emmere embizzi ng'ate n'embisi bigirya sinenya mbisi nenya afumba. Anti kati nze ndi mu process identifying am I the only opposition personnel in the field? Is my colleagues also in the real opposition game? Si bye baliko bagoba birala naye byogoba birala. Kati ekyo nakyo kivueyo mulundi gumu tukimanye tumanye nti bannaffe si bye baliko abantu baleme kumalirwa budde bwabwe. That is my concern. I introduced an idea etabeerangako wano naye ate nga ereeta political solution. I understand. Okiwulidde? Nina oginyola abafu. Yes, nibogamba wakwata zabbu n'oteeka mu nnyindo y'embizzi. Nedda tokigirage abantu beetaaga okusomesebwa. Kati oli bw'agaana okutegeera n'okuyiga consistently then tumusubjectinga mu basiru. Saagala kubeera kind nga ggwe. Waliwo omuntu omugezi ayagala ebyobufuzi yandiwakanyiza idiya eyo oyagala mbayite bagezi kubamba is there any body ate nange ova kukiŋŋamba kati n'enkiraba nti nga nkutte kaliro oli kamuli n'essalaamu katubateeka awo mwiru ali jjinja mukuva avudde ebugiri n'asumaani basaalirwa ne banne nga bwe bajja mudi oli wakati we tuyungira muyiganga waali ne kaluuya waakagala sitekiritakira tewali kiyinza kulemesa busoga kukyuka. Niba tugamba tugenze n'amayingo okukuba lukiiko omanyi luba lufaanana olwo kitegedde naye kisoboka luba luzibu nnyo. Is it possible? Anti abantu si ba opposition. Okay. Kyobulabaza abantu banejereza ku internet twatandika banvuma si bwe kiri kasajja ako akasajja ako bakaguze okumaliriza nze mutuufu bakuvuma kanoonya byako kati nena idea njikugamba tubeerangako na demonstration ngeri structured tebeeranga weeyo twali mu okutuwaka nga teri structured yatanira Kampala naye nga circumstance eguddewo the Kabaka riot teyali structured ya circumstance eguddewo. I am talking about command and control. You cannot ebyo byonna obipulaninga mu gavumenti ya Museveni eyeebase olowooza nti empologoma efuluta yeebase bulanga obiteekateeka kiri bwe kiti mu byobufuzi gwe pulaninga kubanga waliwo ne weakness gye tulina okukola ki waliwo ne weakness gye tulina okusolovinga tetulina intelligence kujjajja ebyo wakabimanya nebigirwa nkusinga emyaka kale abantu balowooza muze gwe bafulula onsinga ebyobufuzi bakkirize nti nyinza okuba nkyakusinga ebyo byonna byoyogerako ebyo byenasamaliza nga nedda this the wrong group. Anti gwosamalizingira mu kitanda ne mukyala wo nonyigira eyo omusajja amanyi buli kyemukola kyonna nemwe temumanyi kyakola. Tetulina intelligence kujjajja. That is the point of weakness. Okiwulidde? Kakati engeri gyatulinako intelligence byonna byemukola nakati amanyi nti bijira nemye abatudde wano ekituufu nnyo nebyetwogera ajja kujjamu ebyo amakulu naye mmwe rero temanyi kyakoze ne waasiibye. Nabadde mbuuza memba wa parliament bamuyita Tebandeke Charles namugamba ekintu juzi katono anyiige ku TV nemuganda naye off air nemuganda naye okimanyi okulowooza nemugenda kulwanyisa Museveni genda weegezeeko gwe wenyike olwaleero byokoze okutwala opposition mu buyinza nga nti okoze ebintu ebyo obaddeewo omukonsule n'ofuumula ebigambo n'ovuga emmotoka n'ojja ku TV tuwogere ebyokoze ebyo kale buuzaako n'abali ewa Museveni biki byakoze olwaleero okwekumira mu gavumenti ayinza okuba yakatuuza enkiiko nnya amasimu gaakubye ogyeko jjajja yekka omanyi ofiisi z'alina ezikola emisana n'ekiro okulabika nti asigalako ezo tezimanyiddwa muwendo nga ne baradisito babaze muyinza okuwunzika nga opposition omutuufu nga nze opposition by accepting the truth
by accepting the truth. Kakati eyo point ngenda gidocumentinga nasandise okola ki? Eyo point number 1. Yes. Eya force. Eya hard way. Si force, hard way. Ojita hard way. Yes. Okay. Ekalubiriza. Now, another option. Nga tumaliza part eno eya General Moses Bigirwa nga akunnyonnyola engeri y'enkalubo ey'okukyusa gavumenti mu Uganda. Era mu kitundu kyaffe ekyokubiri ajja kuba atunnyonnyola engeri endala nti yo nnyanguko ey'okuggyako Pulezidenti Kaguta Museveni ey'okukyusa gavumenti mu Uganda. Kanyuma kakaluba tokasubwa. Linda part 2.